Kankuwa example ekyabaddewo. Ffenna tetusanyukira kufa ne waliwo omusajja yafudde waffe. Buli muntu musanyufu. Alright, omu ku bapasitors abaganye okusabira omugenzi Kalangwa final avuddeyo nayogera ensonga ze lwaki yagaana okumusabira. Video njagala ogiwa obudde gwe munankyukakyuka gwe munakayunga video eno oba osobodde gisharingire abanno mulina WhatsApp groups ez'enjawulo gisuuleyo wamu ne Facebook group. Nyongera okujjukiza jimpereka like gweyagala eggwanga lyo Uganda so that video eno eduke ku speed eya waggulu nnyo teweerabira n'okusubscribinga. Olunaku olwaleero omukulu guli mu kubeera ng'olaba ku screen yo yaganya okubeera ng'asabira omwoyo gw'omugenzi Kalangwa Moses ng'agamba nti omusajja oyo bannange yatulugunya taata we, yatulugunya family yonna, era n'agamba nti ye ng'omulokole aba talina okubeera nga yeesembereza abantu we batyo ate nalaba ne family ye nga bagezaako okukanga abaana Kayunga. Video njagala ogyetegereze bulungi ongambe mulowooza family y'omugenzi enaasobola okumalako kati n'abatuuze engeri gye bakoze eki, engeri gye beegaseemu. Beera nga tukulira mu comment section soka olabe pastor byayogedde. Nogamba lwaki abantu bali mugamba emmotoka eri mu mbeera ki gye yabaddemu banayi we yatomedde tewafunye buzibu. Nogamba nti we yatomedde tewafunye buki. Ekikopo ky'abantu ekyaganazi bagenda kiwa motoka kati naye kivudde ku ki? Ngezaako kugamba kino ekintu nkuwa example ebaddewo otegere nti bu decisions obutono bugenze bukompilinga kati abantu eyo tebalina mundu balwanyisa bigambo bwe ebyo bye baweereza kitwale nti olwo lutalo naye si lutalo lwa mundu, lutalo lwa bigambo. Naye kivudde ku ki? Ku bu decisions obutono bwe tuzze tugayaalirira, obutono tuzze tubugayaalirira ng'eggwanga naye nga bugenda vaamu ekintu ekizi. Gwakirabanga omuntu baselebratinga nga afudde, wakirabawa? Tukirabye mu guno mulembe. Naye omanyi lwaki? People are suffocated. Waliwo decision obutono abantu bwe bazze bakola over time. Kati abantu ne beetamwa naye tebasobola kugenda mu nsiko. Okay, kangambe ekintu mu psychology. Njagala kusoma kugira ono bahati ategere nti okusoma ebintu ebingi kuyamba. Mu psychology kiriwe kiti. Abantu bobanyigiriza they resort to things. 1, bakwate mundu ne balwana ne bafuuka violent. 2, bafuuka dramatic. Mu psychology bolwanyisa bonyigiriza omuntu bibiri byakola. Ekisooka alwana, they fight ne berwanako. Bw'atakola ekyo afuuka kanzanyiikirizi. Kati owakazanyiikirizi bumuyamba okwerabira obulumi buneeno. Kati kyekiri e Uganda. Kati ekiri wano kyekiri e Somalia. Kati abe Somalia bo babanyigiriza bo ne bakwate emundu berwaneko. Kati fwaneeno emundu waliwo abazitegeera okutusinga. Aweziri ne waliwo abazitegeera okutusinga. Kati mufo ky'okukwata emundu basala okufuuka comedian. Kiri wano, kiri Nigeria n'amawanga amalalalala. Yinkugambye party after party hasaidia waliri Kayunga omu ku bantu oba omu ku foot soldiers omukulu Kalangwa byalanonye obubinyo omukulu amanyikiddwa nga Urban Hustler oyo goli mukubeera nkolaba ku screen yo sawa zino avuddeyo alina message gyayisizaawo eri abanakayunga eri abannayuganda abayagala eggwanga lyabwe Uganda n'omutima gumu gwali mu Uganda nawe waliwo buli bw'eggwanga Uganda. Nyongera okujjukiza video jimpereka like oba omaze subscribinga wegatte ku mukutu gwe guno sokolabe omukulu banisojanga ina byayisawo. Oh my god, these boys really are brilliant. Uganda tunoonya kubanga yakubeererawo gwe muvubuka gwe muwala gwe. Uganda yakubeererawo ng'okyalina n'envunza nga nyoka kuweeka ku mugongo n'akutuuza wali n'atema lumonde wali.
Natakula ekikolo kya muwogo ogenda olye. Kati essaawa eno ofunye ku bucerecere ku bumondemonde ku bumeremere obuva mu Australia oba ne mu Asia. Kati olabira ddala Uganda is trash. Uganda ekwetaaga kati mu kaseera kano weeri mu ntata nga naawe olina okugiyamba eveeyo. Zuukuse eggwanga lyo kubanga lino eggwanga lirwanirwa abantu. Nyoka atuuka ekiseera ng'alina kuyonka gwe. Gwe tokimanyi nti olukula luyonka abaana baalwo. Muli mu bisiyaga, muli mu bya kisiru, eggwanga lyammwe ligenda. Oyo ye waffe kati bagenda kudda wano mu comment section kutandika kusinika binyo. Bananga ayogedde thank you mukomyawo. It is okay. I Urban Hustler, I know how to survive by all means. Nenga kinna kuwaza okulaba ng'eggwanga mmange kwe yali atemye ekikolo kya lumonde n'atakula endagu n'atakula balugu n'esimanya ebisebe ndye embeewo ng'essaawa ya leero nze nkutte eggwanga lino okuliteeka mu ntata modulo. Ng'essaawa ya leero nze ndya ebisiyaga, ng'essaawa ya leero nze ndya olukwe mu ggwanga lyange. Kiruma nnyo okulaba ng'omuvubuka tofuddeyo ku bigenda maaso mu ggwanga lyo, abantu ne babba essente obulindo n'obulindo bwa ssente ne buwumbira mu mayumba gaabwe nga gw'oli awo otudowooza tebinkwatako olw'okubanga bakuwadde Range Rover ovuga. Alright, nga tubitadde ku mabbali olunaku olwaliro Sheikh Mpombo ono nga y'omu ku ba foot soldiers. Oh my god, wali online tebasobola na kumala olunaku lumu nga tebapostinze bakeepinga Bannayuganda updated. Avuddeyo n'atabukira abatabani wamu ne bawala b'omugenzi Kalangwa bagambye nti no ssebo banyabo ti we muteekendereze akammwe kaweddemu era video njagala ogyetegereze bulungi ogyeerabireko ogwo Munnayuganda ali obusobodde agisharingireko banno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okimanyi nti asinga okukola ebikolobero ebingi ku Bannayuganda mu NRM gwatwala ng'omuzira waabwe. Nalabye speeches z'abantu ab'enjawulo mu kuziika omugenzi Kalangwa newankubadde nga family n'abatuuze ku kyalo obwedda bawo obujulizi ng'omukyala eyafukamidde n'agamba nti district yonna baakubye eŋŋoma ne balya ne bacakala ne basala embuzi ne bakuma omuliro ne balya njoke olw'okufa kwa Kalangwa. Ebyo byayogeddwa abadde mu kuziika. Omukyala mwenna mwamulabye yabadde ayambadde olugoye lwa black lulimu ebimuli ng'akakasa okujaganya kw'abatuuze e Kayunga. Ate nga abaana mu comment section bagamba nti si Kayunga wokka wabula Uganda yonna. Oba kitegeera. Naye mu ebyo byonna ne wabulawo omwogezi yenna asobola okusituka ku lw'ekibiina kya NRM agambe nti bannange twagala okutwala omukisa guno okwetondera Bannayuganda mwenna naddala Bannakayunga olw'ebyo ebitaatambula bulungi mu bulamu bw'omugenzi ono. Oba okitegeera nti bannange ffenna ng'abantu tuli basobya naye ekisinga obukulu kusonyiwagana. Bannange tusaba kisonyiwo, tusaba musonyiwe omuganda waffe ono yafudde ku lw'ebyo byonna byakola, era musonyiwe ne famire ye ku lw'omuntu waabwe byonna byakosa Bannakayunga. Oba kitegeera kugamba mulabe wabeewo okulaga nti ensobi mugitegedde kubanga singa yabadde omuntu omu ba famire emu nga yejaganyizza waligambyeko nti balinako issues naye nemuwa obujulizi nga famire nti district yonna nti yajaganyizza aye nemusigala nga temufunye wadde amagezi agaga nti mwetonde. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba
atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawulali ne musigala nga mutendereza byabadde akola tufiiridde omuntu atazikawo mufiiridde omuntu atazikawo nga gwayogera ovudde 40 naye nga gyabadde awangali bali mu kujaganya. Mufiiridde omuntu atazikawo nga gwabyogera ovudde Mubende oze kuziika, ovudde Kampala oze kuziika, ovudde gy'ovudde oze kuziika, gwowa obujulizi timufiiridde omuntu atazikawo naye nga famire n'abatuuze bawa obujulizi nti ekitundu mwabadde awangalya bali mu kujaganya olw'okufa kwe. Bantu mmwe bannaye oba mulina arrogansi oba mulina ki wallahi osirika nobuze naye bano bantu kika ki bano mwe abateekuba mu mitima abateefuna kwebuulira ku bigenda mu maaso bye mulaba n'amaaso gammwe. Nedda bannaye abantu ba NRM mukyuseemu amaanyi ago ge meewulira amangi bwe gati omuganda agamba amaanyi ameemanye gamala ebitembuga waliwo okkiririza n'omanya nti amaanyi galina we gakoma n'obaawo ate asinga amaanyi nga ye Katonda alina kyasobola okukola ky'otalinaako obuyinza nti emundu zibeerawo awo n'akutwala abakuumi babeerawo n'akutwala ensimbi zibeerawo nga mpitirivu ne zitakuyamba kugulira walumba akukimye nti kwata ssente ndeka genda oba okitegeera ekyo ne kikumanyisa nti essente ebitiibwa amaanyi birina we bikoma obuntu ne bukola please mukakkanye ku malala mangi mukakkanye arrogance nyingi bannange mugikakkanye